tuyina obuwangwa n'ennono. Obuwangwa bw'omuntu lwe lulimi lwe oba empisa ze neeyisaaye olulimi lwo ekikula kyo obutonde bwe buwangwa bwo. Ate ennono ebyo byasinza oba kyasinza. Ojja kumbuuza nti abalokole nabo balina ennono. Ati kyokkiririzaamu. Yes, kyosinza kyokkiririzaamu. Yes. Ojja kumbuuza nti abalokole nabo balina ennono. Yes, abalokole balina ennono. Mu Luzungu ye bagiyita batya ennono? Si principle. Kandi abasinga ekibasumbuwa bika byabwe. Kubanga ebika byabwe bino babimazeemu ebbanga ddene. Bibagoberera. Ova ku nnono n'onaawuuza lwaki tebikusinga. Bibagoberera kubanga okulosinga ng'ova mu kika kya jjajjaawo ojja mu kika ekirala ekya Katonda oteekwa kubanga omaliridde ng'okulwana ng'omulwanyi. Bajjajja baabwe bali mu nsimbi, bajjajja baabwe bali mu miti. Kati nga nze Robert nsinza Katonda agaba obulamu obutaggwawo era butaggwawo kubanga ye Katonda yekka eyalaga nti asobola kuzzaamu obulamu mu muntu, asobola okuzuukiza omuntu. Naye nga ne bwe tugenda wano ku nsi omusamize bw'abanga waali oba bw'oba wali okirabyeko nti omusamize yali akutta omuntu n'amuzuukiza n'amuwa obulamu. Njagala mu komenti zino olabike. Kati tubadde tukyali kubika abalokola abasumbulwa emyoyo gy'ekika. Abalokola abasinga 9 ku 10 basumbulwa empewo z'ebika. Empewo z'ebika abalokole abali eyo kyetaaga mwegaanire ddala ebika by'ewammwe nga musaba, nga mwatula, nga mugezaako n'okutambulira mu mateeka ga Katonda kubanga empewo bw'oba wazaalibwa taatawo yali mwavu, obwavu obwo oteera kulondoora mwana sole. Zikulaga nti zikwagala ku nnono okwesibaza okwo. Nze kyali kindemeseza obutakwata kakadde ka nsimbi okukabala gyali myoyo gy'ewaffe. Nze waffe nagamba ewaffe baali tubazimbanga nyumba ya bulooka. Ewaffe nali sirabangayo kagaali. Okujjako nalabangayo jjajja wange yali yagula akagaali. Export TV to the world. Mbaaniriza nnyo mwenna mikwano gyaffe abantu aba Export TV tuli ku YouTube amanya nze omwana Soda abe kwali ku kamera tuli ku Ubuntu. So nkwaniriza mukwano gwange gwe wenna mbadde nkusaba otwe ku matu owulize bino ebigambo oba oli awo Mukama akutuweera omukisa. Sebo nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okusanga Sebo. Tubaaniriza ku Export TV abanyandi tusingwire emirembe Robert. Nze Katonda gwe yatuma gwe yaforcinga kubanga nze nali saagala naye yanforcinga kubanga bino byali tebinyumira nali sibyagala n'okubyagala naye Katonda yanonda nantuma n'agamba genda oyambe abantu bange. Era ky'obola banze ebigambo byange bwe mba mbyogera siina gwe ntya era siina kye ntya kubanga bwe mpeereza siweereza mwana wa muntu, mpeereza Katonda yali waggulu ennyo era Katonda ye yantuma bino. Weewaawo. Bannange nabategeeza nti tulina Alpha Media Production yaffe tukuba ebifaananyi video tukwata emikolo emirungi so mutuwagireko 0770 94266. Sebo olina ekika? Yes, nina ekika Sebo. Gye baakuzaala? Saagala bino bimugamba tuli baana banvuma. Andi n'ekika. Ekika kyammwe mulimu empewo bulombolombo. Webale nnyo mwana Soda. Ekika wakugamba nanyina ekika, nalina ekika, sindina ekika. Nalina ekika. Kati okyalina kika? Kati sikyalina kika. Kati gwe toli muntu? Ndi muntu. Kuba atamanyi gye wava ndi muntu naye eyazaalibwa ogwokubiri. Kiba kitegeeza nti nakyusa obuzaale. Nakyusa obuzaale. Wadinawusinga kyoli no originality. Nonawuza ekitali kito. Nedda navaamu kiri kye baali banteekako kye nali simanyi. Kye wazaalibwamu. Kye nazaalibwamu. Katonda kye yakuteekerateekera. Nedda si Katonda kye yanteekateekera. Nazaalibwa kiri kye baali bampamba ne banteekamu oba kye baali bawanga bampangira. Kuba okuzaalibwa kw'omuntu. Bayibuli mutugamba nti Katonda yakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo. Era okuzaalibwa mu kika ky'abatoolo yakimanya. Yakimanya. Kati gwe n'okera ku makya ne weegaana Katonda kye yakuzaaliramu. Akati n'ogenda n'ekyo wawulira boogera. Nze kye neegaana kiri kye neegaana. Kiri ekika kye neesangamu nga nnimu. Katonda si ye yakitonda. Uliza ekika njagala oyawula ebintu bino. Tuyina obuwangwa n'ennono. Nja kubyogerera
mu lulimi olwo mu ggwanga gyendi kubanga nze ngenze kutegeera amazima ngategedde nti nkuze nkulidde mu Buganda mwentegeredde amazima eri navaayo ndi muto siina kyemanyi tuyina obuwangwa n'ennono obuwangwa bw'omuntu lwe lulimi lwe oba empisa ze neeyisaaye olulimi lwo ekikula kyo obutonde bwe buwangwa bwo ate ennono ebyo byasinza oba kyasinza ojja kumbuuza nti abalokole nabo balina ennono ati kyokkiririzaamu yes kyosinza kyokkiririzaamu yes ogwo ojja kumbuuza nti abalokole nabo balina ennono yes abalokole balina ennono mu luzungu ye bagiyita batya ennono si principle it's a principle it's a principle of God naffe tulina ennono abalokole so twesanze nti abalokole abasinga ebitera kubalemesa genda mu maaso byebika byabwe bye bazaalibwamu beewunza ne beesiriwaza mwesiriwaza ne muva ku kye mulina okuba ne mugenda musaba neeyisa y'Abayisirayiri omusajja yaŋŋamba nti soda kumanya abalokole batumbaavu Omuyisirayiri bw'afuna ekizibu ajjayo emmundu bomu n'alwana okagga omufirika bw'ofuna ekizibu ate ng'oyita Katonda w'Omuyisirayiri kati lwaki Omuyisirayiri tayitayo Katonda ye najjayo birwakulwanyisa kati ffe nga ffe abantu abavuddemu Yesu bwe yali ajja ku nsi yazaalibwa mu Isirayiri naye tiyava mu Isirayiri yazaalibwa mu Isirayiri naye tiyava mu Isirayiri Muisirayiri yazaalibwa mbuzaalibwa yava mu ggulu n'azaalibwa mu Isirayiri kati sisobola kubeera wano nga nze Robert ategedde amazima n'empita Katonda wa Isirayiri nze mpita Katonda ali waggulu ennyo abalokola abeeyita Abayisirayiri muffe tuli ggwanga ddonde tuli Bayisirayiri kakati abeeyita Abayisirayiri kye twagambye wali nti abantu balina kubuzaabuzibwa ne bawambibwa bali awo obanga Omuyisirayiri yennyini we baamuwambira yali akuza festival yakulya bisuyaga kati gwoli Katonda osinza Katonda wa Isirayiri tusinza Katonda ali waggulu ennyo eyaliwo nga bajjajja baffe basamira naye nga ffe tetumanyi wano n'olimba nawulira muyimba ali wa Katonda wa Isirayiri eyakwata Dagoni n'amutemako omukono ekyo osobola okukirifayingako Katonda wa Isirayiri ali wange omuyita ekyo osobola okukyogera otya osobola okukyogera nti Katonda mu Isirayiri yakolerayo ebyafaayo bingi era ebyafaayo byonna okutegeera Katonda tumutegeredde Katonda ng'akola ebyafaayo mu Isirayiri naye ati sooka owulirize Musa okugenda kusinkana Katonda tiyamusinkana nga kyava mu kibuga kya Isirayiri yagenda kumusinkana ku lusozi ng'ava mu ggulu bwe baamalanga kwogera Katonda ng'addayo mu ggulu Katonda okutuma Musa ogenda okununula abaana ba Isirayiri kakati Katonda bw'abanga yali mu Isirayiri dwaki yatuma Musa agenda anunula abaana ba Isirayiri eri Emisiri Katonda Bayibuli egamba nti eggulu y'entebe ya Katonda ensi ke katebe k'ebigere bye kiba kitegeeza nti Katonda munene atuula mu ggulu ku nsi n'ateekako ebigere kati Katonda tosobola kujja kumubalira mu Isirayiri mwokka kale ekibuuzo bajjajjaabo bakkiririzaamu abaafa mu kika kyammwe mu ggwanga ly'obutoolo bajjajja bange sibakkiririzaamu lwaki kubanga bajjajja bange nze ngenda okuzibula kutunula nasanga basamira waka twayinayo n'esanduuku esanduuku eyo yabeerangamu amaliba g'engeye amaliba g'engo n'ensimbi zino ez'omu nnyanja wasangamu ng'ebirizi batusibye batutaddeko ensimbi eŋŋanda ebyo byebintu bye nalabanga nga bagenda okusamira bakyambala nalabanga bajjajja bange boogera n'emizimu bagenda wali ku nsonda n'atandika kuyita bajjajja abo abaafa era n'omulaba atandise kuwuunawuuna oluusi ng'ayagala n'okufuirayo ne muyiwako amazzi nakulanga ndaba nti ffe abawano ku nsi batuyita abootamusana ab'emagombe ffe abawano ku nsi batuyita abootamusana abalya emmere batuyita abootamusana kubanga bo ab'emagombe bo tebootamusana kati ffe ab'oku nsi batuyita bootamusana bajjajja abo tobakkiririzaamu bajjajja bange sibakkiririzaamu Katonda wamwe gwe mukkiririzaamu wa Isirayiri okimanyi bo Abayisirayiri bakkirizira mu bajjajja baabwe nga Ibulayimu Isaaka ne Yakobo
bajjajjaabwe era nammwe abaddugavu malina okuyitambo Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo ne weerabira jjajjaawo Kimbugwe jjajjaawo Ndawula jjajjaawo Kaliisa n'oyita bajjajja baaba Katonda wa Isirayiri gwe twesibako abantu gwe batugamba gwe twesibako banyabo ne basebo ffe tetusinza Katonda wa Isirayiri toyita jjajja wa Ibulayimu simanyi Katonda wa jjajjaawo Ibulayimu jjajjaawo Isaaka ne jjajjaawo Yakobo nze nganze Robert ebyawandikibwa gye biri ebikyogera naye nganze Robert siita Katonda wa Ibulayimu nze mpita nze Katonda bwe yajja kundabikira yanga ekintu kino nja kiddamu bwe yali atuma wa Museveni yangamba genda omugambe nti akutumye nze Katonda ali waggulu ennyo teyangamba nti Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka yangamba genda ogambe Museveni akutumye nti Katonda ali waggulu ennyo yakutumye ekireza ababisaba bakola nsobi Katonda jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo ababisaba babijja mu Bayibuli kati nze kino saakijja mu Bayibuli ekyenagenda okugamba Museveni Katonda direct yajja n'akingamba naye siina nabo buzibu bano abalifayinga Katonda wa Ibulayimu nabo tebalina musango Katonda wa Isirayiri tebalina musango lwaki bayita Katonda wa Isirayiri kubanga ebyamagero byonna Katonda yabikolera mu Isirayiri kubanga tulaba wano Yesu bw'ajja ng'atuma abayigirizibwa ng'abatuma mu nyumba ya Isirayiri mwokka kitegeeza bo basamba jjajja baabali ekitiibwa ne banafuya bajjajjaabwe bano tebasaamu bajjajja baabali ekitiibwa basaamu Katonda yatonda eggulu n'ensi ali waggulu ennyo yakozesa bali tebasaamu bajjajja baabali basaamu ekitiibwa Katonda eyava mu ggulu najja n'akozesa bali omulimu ogw'ettendo naffe tulina bajjajjaffe kuno abaakola ebyamagero kati bajjajja baffe kati waliwo omukulu bamuyita Bucya nga baagala noga omuyembe ayisita omuti ne gukka bwe guti n'anogako omuyembe kati naye tuba tulina omusaamu kati nze ekyokulabirako jjajja wange yali musamize era nze kyovulaba nze jjajja wange ne bwe yafa namulabako mu kirooto ne mugamba jjajja wange Zorozi tokomangawo gyendi Zorozi tokomangawo gyendi kubanga wafa oguyemedde Zorozi wamugoba kubanga yafa agyemedde Katonda kyensonga lwaki namugoba ekintu kyonna ekyensonga lwaki bw'osoma Matayo 10:34 negamba nti omuntu yenna ayagala maama we okusinga nze Yesu tansaanira ayagala jjajjaawe okusinga Yesu tansaanira kati bw'obanga oyagala bajjajjaabo okusinga Yesu tomusaanira kandi abasinga ekibasumbuwa bika byabwe kubanga ebika byabwe bino babimazeemu ebbanga ddene bibagoberera ova ku nnono n'onaawuuza lwaki bibagoberera kubanga okuloosinga ng'ova mu kika kya jjajjaawo ojja mu kika ekirala ekya Katonda oteekwa kubanga omaliridde ng'okulwana ng'omulwanyi ng'omujaasi gwe bakwasa emundu agende kulumba abayeekera kubanga abayeekera nabo bakuba sebo nyabo oba nnyabo sebo nnyabo oba sebo oba oli musumba oba olina by'obaani ekika ky'ewamu okimanyi kiina amaanyi kikuba kisobola n'okuza rivansi kati bw'obanga wasayo n'ogamba ndokose neganye ekika ky'ewammwe weegaane n'ebikolwa byakyo obwenzi obubbi ettima obukodo n'ebirala abantu betusomako mu Bayibuli ogenda owulira nga basoma nti gundi ow'ekika kya gundi Dawudi ow'ekika kya Yuda bo tebeegaana bika byammwe naye mmwe abantu mu Bayibuli tebeegaana bika byabwe naye mmwe mwakijjawa nti nze nina olokoka nina okwegaana okuba Omuganda nina okwegaana okuba Omutoolo nina okwegaana okuba Omusoga weebale nnyo nga bali bo tebabyegaana kakati jjajja wange tulabirako abaana ba Isirayiri ogamba waliwo Abamoni waliwo aba Dawudi waliwo aba Isaaka ab'ekika kya Isaaka nga balimu ebibinja bonna bali ku bajjajja baabwe bo tebabyegaana abo abasajja tebaagoberera sitaani wadde mumusinza kitegeeza bajjajja baabwe Katonda yabasiima kati bajjajja baabwe Katonda wabasiima ne bakola emirimu amatendo kati emirimu egyo gye gibaleetereza okuba okwogerwako kubanga bw'ogenda mu ggulu nga gwe walokoka okubala ne bamanya nti oli mutuku basookera ku kika kyewammwe ekika mwe wava ku jjajjaawo yasookawo ne balaba jjajjaawo yasamira jjajjaawo yasamira nga naawe oli mulayini kati bagenda kutuuka ku ggwe bagenda kusanga nga mulayini gwe wavaamu n'ojja n'oyimirira ku layini ya Yesu kitegeeza mu layini y'abajjajjaabo wavaamu naawe n'olyoka oweebwa butuukirivu kati bwe bakusanga okyali mu layini y'abajjajjaabo kitegeeza ogenda kuvunaanirwa wamu n'abajjajjaabo kubanga bajjajjaabo bano tebaasobola kumanya Katonda waabwe eyabatonda bino ebika nabagamba bino ebika tebyaliwo mu kusooka bino ebika sitaani
bagenda bugenzi Magombe abantu ne babawangirawo ebika ebika byonna biva Magombe babiwanga buwanzi tuli mu bino ebika bya Magombe uliza omwana Soda nagamba nti ebika bino bikolebwa miti n'amaliba ga nsolo abasamize bano bagenda ne banoonya ebika by'emiti obabika 10 bamala kuzimba ebika by'emiti ne banoonya n'omwoyo guli Magombe omwoyo gwa jjajjaawe yasookera ddala yamanyi ebikwata ku bazzukulu kati omwoyo guno wamala ogujjayo ogwagaana Katonda ne bagutizimbira wano kati kyekikakyo ne bakuleetera omwoyo n'otandika kusinza era abasinza bonna tebakulimba teri nnyo kika kisinza nga tekirina byawongo ebyo ebyawongo zesaati empale byemyoyo gye byambala gibeera omwo mu mbugo gibeera omwo mu irizi gibeera omwo mu nsimbi mu miti bye bakola kyekiri Sitaani kyeyambuuza nti gwe Robert tokozesa miti nenga nze sikozesa miti nze nsinza Katonda ali waggulu ennyo kakati bajjajjaabo bajja kukulemerako kubanga abalokole abasinga ebirooto bye bafuna byabafu abaafa basenga baabwe bamaama baabwe bataata baabwe babakira iminga bagamba omwana ono yali wafu lwaki tatuliisa gwe wali okiwulireko ndowooza agamba nti enkuba amukoka ankulukutira mu nnyindo agenda mu nnyindo muntereza oluba mwanteekawo kati tubuuza bw'obanga oli wafango wali osinza Katonda mukoka akugenda atya mu nnyindo entaana eyinza obotoka ye Magombe okolayo ki ye Magombe okolayo ki entaana eyinza obotoka kubanga mutugamba entaana y'ennyumba uliza omwana Soda ekyokulabirako Yesu ye mubereberye w'abafu entaana za Yesu zaali za njawulo era Yesu okumanya ye mubereberye era ye musajja yeka gwe tulaba nga ajjayo omuntu e Magombe eyali afudde enaku nnya asanga Lazaro ali afudde enaku nnya mukwano gwe n'amuyita Lazaro vaayo Lazaro n'avaayo nga bamuzinze ebigoye by'abafu n'alagira abaali bali wabaweerezeraga mumusubulule mumutagende kitegeeza jjajjaawo ono eyafa waali kubanga ye Yesu yagamba bw'ati nti ye mwana mulira omwana w'omuntu ngazze n'ateeka entebe ye mu bbanga n'atuula aliragira ennyanja n'agamba nnyanja leeta abafuubu n'alagira olukalu leeta abafuubu alagire zino we baziika ebijja byewamwe leeta abafuubu ennyanja leeta abafuubu ayo baagwamu kitegeeza nti bw'ofiirawo mu luguudo tovaawo bajjawo omulambo gwe batwala Yesu bw'aba ajja kuzuukiza agenda kugamba oluguudo leeta abafuubu biwata agenda gamba ennyanja leeta abafuubu bireete ne tulaba omuntu omu yekka agaba obulamu obutaggwawo kubanga ye butaggwawo ye Yesu ye ne bweweetooloola ensi zonna omusajja naggwano ali omu yagaba obutaggwawo yamanyi omuntu yazimbibwa atya yakolebwa atya azibwawo atya yeyina sipeeyi ey'obulamu eyakola emmotoka yagiteekerako sipeeyi eyakola piki yagiwa sipeeyi neyakola ennyumba sipeeya yamugiwa bulungi nnyo naye yakola omuntu naye ayina sipeeya yamwesigaliza ye tamutunda mu dduuka toyinawo omusanga Yesu yennyini atuuka ku ntaana ng'ayita Lazaro ng'agamba Lazaro vaayo Magombe Lazaro n'avaayo ng'ateereddwa pamba mu nnyindo kati mmwe abasamizi abeekwasa nti musobola kutereeza ebika temuyina kika na kimu kye muyinza kutereeza empewo bazitereeza temuyinza kutereeza mpewo temuyinza kutereeza mpewo atereeza empewo ali omu yekka ye Katonda empewo ze mwogerako z'emmeeme empewo kasaba gitere era oyinza obeerawo ng'ekikubonyabonya nga tewatereeza mpewo za kikaakyo tosobola kutereeza mpewo kubanga ekikaakyo kikulemerako nabagamba lulinze ekika ekyange kyandemerako nze njagala mbawe mulabire ku nze ng'akabonero kyaneegaya Robert Komawo we nagenda nga kinda bambuulira enjiri Robert Komawo n'ekigambo ekika kiwafu kubanga kyali kitambulira mu mpologoma simanyi ekika kiwamu kitambulirawo waliwo abamu kitambulira mu misota waliwo abamu kitambulira mu nsanafu waliwo abamu kitambulira mu mbizzi oba ekika kiwamu kitambulira ekika ekyewange kyali kitambulira mu ki mu mpologoma waliwo eddira mpologoma seddira mpologoma nze baŋŋamba mbunali neddira ngabi bwe baŋŋamba bino ebisolo kati neddira kibi seddira ngabi neddira kibi bino ebisolo mwe bazimbira abantu okubajemesa Katonda kubanga nalabako olumu abeegundi abasajja bano ab'olugavu Yesu ab'olugavu bwe baali wano babasengula
omusajja aborugavu baba wa milioni emu n'ekitundu aborugavu abasajja abalimu oluguudo bagawo katubawe milioni emu n'ekitundu mujjeewo ebyobuwangwa byammwe mu bitwale oba emizimu gyammwe oba bajjajja bammwe abasajja balemerako okutuusa abakola oluguudo bwe bagenda sente mbazisasula mu kooti naye nga aboolugavu balemedde ku bajjajjaffe bali wano abooluguudo bagakati basitulewo tubatwale bali wano bagenda okukomekereza nga kooti esazeewo bajjeewo bajjajja baabwe bo bwe banabyagadde sente bagende bazijje mu kooti. So bajjajja baabwe bali mu mbugo, bajjajja baabwe bali mu nsimbi, bajjajja baabwe bali mu miti. Kati nga nze Robert nsinza Katonda agaba obulamu obutaggwawo era butaggwawo kubanga ye Katonda yekka eyalaga nti asobola kuzaamu obulamu mu muntu, asobola okuzuukiza omuntu. Naye nga ne bwe tugenda wano ku nsi omusamize bw'abanga waali oba bw'oba wali okirabyeko nti omusamize yali akutta omuntu n'amuzuukiza n'amuwa obulamu, njagala mu komenti zino olabike olyoke oŋŋambe nti otereeza ebyekika. Yesu yekka yatereeza ensonga eyo. Yesu yatereeza empewo. Yesu bw'ajja omulimu gwe yasookerako gwali gwa kutereeza, gwali gwa kugoba sitaani, gwe mulimu gwe yasookerako. Naye kyokka Yesu nga tanajja tulaba emabega nga tewali agoba sitaani, yali taliyo n'omu. Yatereeza empewo Yesu. Yes. Kubanga ba Musa baaliwo, ba Joshua baaliwo, ba Gideoni baaliwo, naye nga bakolanga kuki kununula abantu, naye nga tebagoba sitaani. Kati Yesu ye bw'ajja n'akitereeza n'agamba nedda abantu sitaani tasaana kusinzibwa, sitaani agobwa bugobwa so kitatereezibwa, agobwa bugobwa. Bw'oba oyagala omuntu okumutereeza ogoba sitaani, omuntu n'omulaga nti ateekwa kusinza Katonda. Toyawula sitaani na mpewo. Empewo twagambye luli yemmeme bano be batubuzaabuza. Emmeme yajemera Katonda yempewo kubanga yemmeme bweva mu muntu nga jjajjaawe yali tasinza Katonda. Egenda magombe. Kati bwefuukira mpewo nga bano abasamize bagenda ne bagijjayo ne bagikomya bagibateera mu nyumba osinze nga bajjajjaabo bamaze kubakuwangira gye bayita empewo bajjajjaabo. Emmeme eyagaana kusinza Katonda, ememe eyajemera Katonda gye bayita empewo. Kati oyo okuvayo yagaana Katonda tosobola mutereeza. Yensonga lwaki abaana babonaabona batanayiga kusaba. Bayibuli egamba, tulina ekitabo kya The Lost Book of Enoch kigamba nti Adamu ye yakaabira kumuzza mu lusuku. Bayibuli egamba nti Adamu, ekitabo kya Lost Book of Enoch kigamba nti Adamu yayingira mu mpuku yakaaba okumala ennaku 2. Nti kumanya yakaabirira Katonda ekigambo kye kyafuuka nnimi ez'omuliro ne gufuuka muliro. Sitaani n'amulumba wadde yali musaala n'amukuba n'amutta. Bw'amala kumutta malayika Gabriel n'agamba Katonda mugu n'agamba laba omuddu waafudde. Katonda n'asindika ekigambo kye ne kizzaamu Adamu obulamu. Katonda n'ajja. Katonda wamala okujja Adamu n'akaaba n'agamba Katonda ng'obadde wa nga sitaani ankuba okutuuka wano. Katonda n'amubuuza n'agamba nti bw'omuyita nti ye kabaka wa bakabaka, sitaani omuyita ye kabaka wa bakabaka, omuyita nti ye kabaka wo yakusuubiza ebintu ebirungi okujja mu lusuku, n'akusuubiza ensi n'eggulu, n'akusuubiza ebirungi byonna n'omukkiriza. Kati nga takuyambye yakusanze osaba n'akuba bukubi n'akutta. Adamu ne yeegayira gamba nsonyiwa, Katonda n'agoba sitaani n'agenda. So empewo z'ekika fe abalokole abajjajja sijja kuziyita mpewo z'ekika nga abasamize waziyita. Abasamize obusamizi oba bajjajjaabo lutalo lw'amaanyi nnyo omulokole kyoyina. Kubanga mulokole Bayibuli egamba nti omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja. Yes, omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja. Yesu n'agamba ndokose, naye ng'aba asigazza okuwangula ebintu bingi by'alina okuwangula. Asigazza kutambulira ku mateeka ga Katonda n'agakwata. Nabagambye luli nti tosobola kulaba ggulu obwakabaka bwa Katonda n'oddamu kwegomba bintu by'ensi. Nabuuziddwa n'ekibuuzo n'ombuuza nti gwe teweegomba bintu by'ensi? Ne nkugamba nti nedda. Bintu by'ensi bye njogerako, gwe tolya ndya, gwe toyambala nyambala. Omuntu bw'amala kulaba obwakabaka bwa Katonda, nabagamba luli nti abeera yafa n'azikibwa mu Yesu. Omuntu ekintu ekirungi kyafuna ayagala akigabane ne banne, aweeko banne. Kubanga oyo aba yalaba bwakabaka bwa Katonda. Kwegamba ebintu ng'okulinnya ennyonyi tebimwemazaamu, ebintu ng'okuvuga emmotoka tebimwemazaamu, ebintu ng'okuzimba mansoni tebimwemazaamu.
kubanga amanyi nti gwe yakkiriza yasinga byonna ebyo biri mu ye era byava mu ye. Fye tugambye nti bw'omala okulaba obwakabaka bwa Katonda toddamu kwegomba ebifa mu nsi, era abasinga mu kimanyi bulungi babayita basiru. Nagamba kale akawala ka Sirwala kiri ekisajja kya Sirwala era ekika kiwamu nikigobera ddala completely. Nalaba waliwo omukyala juzi, mukyala musiraamu kati yalokoka, ekika kye kyamugobera ddala. Taata we n'amusindikira n'amayembe yamuzaala. Kati kitegeeza mulokole bw'omala okulokoka ekyo ekika njagala okkirize gaana kkiriza oba tokyali wa kika ekyo, oba butereevu, oba wadivosinga nekika kiyowamu, oba wadivosinga ne bajjajjaabo. Osobola okukyusa originality. Osobola okukyusa originality wo. Na kigambo bugambo mbundokose. Na ekigambo nti ndokose lema kitwala just. Ekigambo nti ndokose kitwale nti ofunye emundu. Kubanga ekigambo ndokose lina bagamba nti ekigambo ndokose kiva mu mulokozi. Kati omulokozi yavaamu ekigambo bulokole. Lwaki temukyusa byonna ne mukyusako bino, kyusa ne kala, kyusa olulimi, kyusa buli kimu, kyusa kubeera ebintu byemukola nduga sijja kwambala bubi kubanga obuwangwa bwaffe tebukkiriza kwambala bubi. Ebyo mubikola n'ebineeno mubigaana, lwaki temukyukira ddala ne mukyuka kala ne mukyusa n'ennimi ne mwesonyiwa ennimi zaffe? Webale nnyo ekibuuzo ky'obuuza nti tukyukira ddala ffenna era tetusigalayo. Twagambye nti kiki ekikyuka? Omukono tegujja kukyuka gufuuke muzungu, n'amaaso tegajja kukyuka oba gafuuke ga blue. Tukyusa meme yaffe yekyuka ne tuva ku bya Katonda by'atayagala, ne tukyuka ffenna ne tujja nga bwe tuli ne tukkiriza Katonda okutuvuga, ne tukkiriza nti bwe tuba tuli mu mmotoka ani avuga? Nti Katonda yatuvuga. Kitegeeza tuba twava mu butafa tuba twava mu kufa ne tuyingira mu butafa. Kubanga omwana soda nina ekintu kye ngamba nti omulokole bw'oba walokoka n'ogwa ku accident n'omenyeko omukono, kyetaaga weekebere bulungi ng'oli mulokole, weekebere bulungi waliwo ekitagenda bulungi mu maaso. Tolina bifuna ebyo nga walokoka. Bayibuli egamba nti ebyesiitaza tebirema kubeerawo naye zibasanze ababireeta. Negamba nti kiba kirungi oyo akireese okumusiba olubengo bamusuule mu nyanja agendere ddala wansi w'entebe. Omulokole yenna bw'ofuna accident n'ovaamu ng'omenyesa omukono oliko question mark. Toyina kumenyeka omulokole, toyina kumenyeka, toyina kumenyeka, toyina kumenyeka. Kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti bw'oligwa wansi bamalayika ba Katonda balikola ki? Balikuwanirira. Tolimenyeka. Batola kwena bwe yatta abantu. Bwe tuba twogera bintu bino bya mwoyo. Gwe bw'oba oli mu takisi ani avuga? Yensonga lwaki abalokole tusaba ng'ogenda kulinnya mmotoka. Ani avuga? Sitaani ayinza kuba avuga. Tunuulira Jona eryato bwe litabuka baakola batya? Baakuba akalulu. Jona si yali mutuukirivu, obuzibu bwali kwani? Kuye. Kitegeeza nti motoka bwe yagwa ku accident waliwo teekwa kubeerawo omuntu abaddeko ekizibu. Kati lwakuba abalokole abalinnya emmotoka tebafaayo okusiba emizimu giri, okumenya emizimu giri, batuukibwako nga kukyatuuka ku Jona. Jona ye yeyogerako mangu eryato bwe lyatandika kuyuuga n'agamba nze ndiko obuzibu, nze najeemera Katonda munzijemu munkasuke mu nyanja. Bwe bamugyamu ne bamukasuka mu nyanja eryato lyatereera. Bwe lyamala kutereera ekyennyanja kyamumira, Jona ne bamusesema eri gye yali aganye okugenda n'abuulira enjiri ensi n'etereera. Naye buli buzibu bwonna bwe bubeerawo ku motoka oba ku piki, gwe mulokole n'omenyeka wegenda weenoonyerezeeko. Lema gamba nze nsaba, lema gamba nze nsiiba, lema gamba nze nayatula. Tusobya mu kumanya n'obutamanya. Weenoonyerezeeko. Omuntu yenna bw'amala Katonda mu bye yatonda teyatonda kirema na kimu. Omulokole bw'ozaala omulema era weenoonyerezeeko. Yes. Tokkiriza zaala kirema. Omulokole tokkirizibwa kuzaala mulema. Omulokole bw'ozaala omulema weenoonyerezeeko. Nze ekyokwebeeko bwe nazaala omwana wange nina taata wange. Taata wange yazaala omwana gw'ensimbu. Bwe nazaala omwana wange omwana w'obulenzi era gwe nina yekka yatandika naye okukyusa amaaso ng'akyali mu mwaka gumu awo.
amaaso ngenda kulaba gagenda amaaso ngenda kulaba gagenda nengamba mu linnya lya Yesu gwo muzimu ogwasuula muganda wange ensimbu nze mukika kiri navaayo omwana wange tomuyinako buyinza ng'amaaso gaali gatandise gendera dda tomuyinako buyinza nendange kati omwana mulamu yono gwe wajjako naye wano yes yoyo gwe najjako nuwa mulamu kati mulamu ategeera bulungi nnyo naye omulokole kozaala omulema nozaala engo nozaala pusi nozaala embwa n'omuzaana omwana weenoonyerezeeko ebyekika bikulondoola ekibi waliwo ekibi nakunyunyulako nti ekyambaako kasubi wano nze mpise mu za accident ezisuka ne mu mukaaga naye ndi mulamu lwakuba sitaani bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kiba kikozi kyobwe ekijja kikola kituukirize omulabe sitaani asooka kusuula kabenji naye n'ofuna akanuubule n'ovaamu ng'oli mulamu kubanga Yesu bwe yajja yagamba nze najja endiga zange zibeere n'obulamu era zibeere nabwo ddala kati omulokole yenna bw'obanga olinnya mu mmotoka tomanya ani avuga Lucifer yandibanga Lucifer yavuga kati olina kusabira driver avuga n'abantu bonna abali mu taxi emizimu n'ogisiba nga tonalinnya oleme kufiira mu accident wammaye ensonga lwaki abayisiraamu ye abatannalinnya nagamba bisimira oleme kufiirwa mu accident ate kintabula abasiraamu bw'aba agenda lya emmere bisimira bw'aba agenda kulinnya taxi bisimira bw'aba agenda mu kyoloni bisimira yo buli wamu sitaalebe mu kigambo ate ekigambo ky'abasiraamu ekibasabisa kugenda mu toilet amajini g'abasiraamu gabeera mu toilet naye buli wamu osabirawo ekintu kimu bisimira anti kakati abasiraamu bano ebintu ebisinga bakwata bikwate bo tibasinza Katonda oli waggulu gwe mumanyi Allah Allah bamuyita Al-Jabbar alhamdulillah bamuyita Al-Jabbar Malik Yawmiddin Katonda bamuyita Al-Jabbar kati Allah kyo kituufu bamuyita Katonda ekyo kituufu butuufu naye si mazima kati tubadde tukyali kubika abalokola abasumbu b'emyoyo gy'ekika abalokola abasinga kyenda ku 10 basumbuyibwa empewo z'ebika balokole abali eyo kyetaaga mwegaanire ddala ebika by'ewammwe nga musaba nga mwatula nga mugezaako n'okutambulira mu mateeka ga Katonda kubanga empewo bw'oba wazaalibwa taatawo yali mwavu obwavu obwo oteera kulondoora mwana soda zikulaga nti zikwagala ku nnono kwesibazo okwo nze kyali kindemeseza obutakwata kakadde ka nsimbi okukabala gyali myoyo gy'ewaffe nze waffe nagamba ewaffe baali tubazimbanga nyumba ya bulooka ewaffe nali sirabangayo kagaali okujjako nalabangayo jjajja wange yali yagula akagaali obwavu bwammwe bumuteeka ku bika biramba kakati obwavu obwo bujja bukulondoora kubanga bwavu bwa mu kika kyewammwe otegeera bulungi nnyo kakati obwavu nibujja bukulondoora kati ekika tulina kulwanisa ebika byewaffe tuviireyo ddala ab'enganda nagamba maama we bw'aba akyali mulamu mwagale nga maama tokkiriza amagezi kubuulya mwana wange lyamutwaleko wano wamutuula ku ngo akuwe ku magezi nedda erisolo omukulu awaddugala we walaba eyo oba maama oba wazaalibwa taata w'omulala bayibuli egamba nti bw'omala okolokoka ofuuka kitonde kijja ozaaliddwa gwakubiri kiba kitegeeza tokyavunaanyizibwako bya mizimu gy'ewammwe tubasiibule mukama yebazibwe twagala basiibula ku vidiyo ya leero mukama Katonda abampeera omukisa nsigadde ndi tusimbwire emirembe Robert mukama Katonda abampeera omukisa mwena abalaba bawe namba yo mwena abalaba obuweereza buno bugenda mu maaso enamba yange eri 0756 550966 MTN eri 0782 550966 mukama Katonda abampeera omukisa mwena abaagala kusabirwa mweteeketeeke nga temunajja kusabirwa oba timunakubira Robert nti nsabiraako sooka weekebere wekka bayibuli egamba nti bw'obanga ali awo banywa yekeberenga yekka oba asaanidde kubanga tebijja kukola bw'obanga okyasinza lubaale weewammwe obanga okyagenda mu basamize tebijja kukola ffe ebyaffe si byagezaako bya ddala osobola okunkubira ng'oli Saudi osobola okuli London oba mu America nenkusabira nga tuli ku ssimu ekigambo kya Katonda ne kikola n'osumulwa nga tozze nawange nga tondabye nako Katonda n'akusumulula Katonda n'akuwonya ekirwadde kyonna Yesu bwe yajja kuwonya yajja kunoonya kyabula yajja kuwa abantu bulamu yajja kuzuukiza kubanga ayogera mu Yokaana 14:12 n'agamba nti omuntu akkiriza emirimu gyange gye nkola naye agigikola n'egisinga egyo obunene so mukama Katonda abampeera omukisa olunaku olwaleero tubasiibudde
bye bye. Weewaawo ebigambo mubiwulidde birungi nnyo, njagala obisharinge ate osubscribinge. For now, bye bye. Export TV to the world.